Kyetulabye nti ekyamaanyi ekyetaagisa kusookerako byenfuna by'eggwanga lino Uganda olw'okuba gwe musaayi okutambuza eggwanga mu byenkulaakulana. Bwe twogerera embeera y'ebyenfuna mu Uganda eri bubi nnyo. Bantu muntu singa ali ku cupa mu ddwaliro ng'ali mu mbeera eri gye bagamba nti bedridden. Kulwokuba kati tusuubidde era nga bwe tuyingira mu Parliament tutandikirawo Minister wa Finance w'ebyenfuna atuwe embeera ey'omulwadde ono. Tukomyewo naye nga tusuubira nti ku luno bagenda kuleeta ensonga enkulu mu Parliament tuzoogereko. Omanyi luli twamalako oluteesa lwonna nga tewali mateeka galeeteddwa. Naye kati nze ng'omubaka atuula ku kakiiko ka Parliament akafuga ekibuga Kampala nandisuubidde nti tuleete etteeka erisuubirwa okuleetebwa balireete mangu nnyo okulaba nti tutereezaamu mu bukulembeze bw'ekibuga.